Mukoto CRUZ exclusive kosinzidde okuba nga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era nga nyongera bategeeza tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Bano bagamba nti genda osobola okuba nga ate weefunira gomesi ez'omulembe emishanana egy'omulembe kale n'olw'ensonga eyo tosuto omukolo gwo tiguleme kuba nga ate gukalubirira nga ate ekyokukola okimanyi bulungi nnyo olina okwambala n'onyuma ensonga ng'ezo abantu be UK nyengero bategeeza ennaku z'omwezi nga 18 February tuli awo ku Royal Regency tugenda kujja ne Grenade Official Levixon Wininwaji King Sahala Fest all cutters of Jeffa promotions oba Jeffa Solutions ate ng'omumanyi oyo bwakwata ku kintu kiba malidadi sana kale soba naye mweteketeeke bulungi nnyo Valentine's Day sobola okubeera nga ate olunaku lugenda kubeera lwa mulembe nnyo ye Valentine yammwe yejja okubeera Valentine yammwe ennaku z'omwezi nga 18 February mwezi guno gwennyini so Jeffa abateeketeekede bulungi nnyo ku Royal Regency awe London ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. Nsinzidde wano mu kitundu eky'Ennamasuba wensinzidde okuba nga ate nkuweereza wensanze famire y'omwami n'omukyala bagenda okuba nga ate batweyanjulira wabula nga kyetwetaaga bwe buyambi bwammwe amagezi ag'enjawulo ebyokola eby'enjawulo emboozi zino bwe ntero zikola nfuna feedback okuva mu basawo ab'enjawulo nja kwetaaga abasawo okunkubira ku ssimu tukyayire ku famire eno buli omu abe nga ate asobola okuba nga ate atuwa engeri gye tusobola okuba nga ate tutereezaamu era mu ngeri ey'enjawulo awo wennyini nja kwetaaga bamaama ab'enjawulo abaali bafunyeeko ku experience bweti n'engeri gye basobola okujjanjabamu abaana bano naye nga twandyagadde okulaba nga bakula ensonga etulese wano ey'olunaku olwaleero y'abaana bannabansasaana amanyi Oluganda abaazaalibwa abaana babiri naye nga wansi ali omwana omu then waggulu bali babiri ensonga enzo nasooka girabako mu bazungu story eyo yafulumira mu New Vision mu 2 nzijukira abazungu abazaalibwako we batyo bwe nasooka okulaba ku bifaananyi ebyo then tuzze tufunafuna incidents z'enjawulo tuzze tufuna bannalongo abazaala abaana 7 waliwo nakolako nga bazaala abaana 7 naye nga buli mwana ali omu but this story yo yanjawulo ddala naye nga tugenda kuba tunyumyako ne Salongo maama tetusobodde mufuna kuba maama akyali mulwadde akyali munafunafu naye nga Salongo agenda kuba atubuulira ensonga zonna nga bwe zaatandika n'okutuukira wano wetuli kiki twetaaga okukola kiki twetaaga okumanya n'abantu bayinza yamba bata famire eno mu nsonga bwezo balina abaana bameka babeerawo batya ensonga bwezo zigenda okuba nga ate tukwatako kale olunaku lwaleero katukirize Salongo asobole okuba nga ate atweyanjulira mu budde buno bwennyini n'oluvannyuma tutandikiraawo Salongo tuwebale twaniriza mu maka ago. Nange nsanyusa balaba baganda bange amannya nze Ssekasamba Ismaili era nga nze Salongo ow'abaana bano bannabasasaana nga nkubira omulanga eri abantu bonna abalina obuyambi bonna banziruukirire ku baana bano kubanga abaana bano simanyi kiddako n'essaawa zino baŋŋambye balwadde naye sinza kumanya ani mulwadde era tugenda bajjanjaba tutya. Nsaba abasawo abakugu bajje bankwasizeeko ku baana bano kubanga abaana bano bantu ng'abalala era badde beetaaga service ng'ez'abantu abalala ekyenjawulo ekibaliko nti bo beegatta naye nga buli mwana alina enjawulo ey'omuntu omu nga bw'abeera asobola okulya ng'omwana omulala era asobola okubeera nga yeetaaga service ng'omwana omulala. Salongo abaana bano babbanga ki? Abaana bano bagenda kuweza emyezi 2 bagenda myezi 2. Guba wakwalaba bayinako obuzibu bonna ng'oggyeko okuba nti bazaalibwa begasi. Abaana bano abasawo ababalongoosa mu maama waabwe beekebejja abaana mu buli nsonga zonna ez'obulamu ng'abaana tebalina kizibu na kimu ng'era tewaliwo kigamba nti oba ono ayabulye ku munne ono akule bonna bombi balamu bulungi. Buli omu alina omutima ogugwe era n'obwongo obubwe n'emikono ogijje buli omu alya lulwe era buli omu alakinga ebyokulya nga ye. Ekyenda ekifuluma kiri kimu n'ekifuuyisa kiri kimu. Awo wewali ekibagata ekibafuula wansi n'abeera omu. Munda balina ogani y'ekibumbe emu n'akawago kamu
era ndoza kyekibaleetera okubeera nga balina ekyenda ekifulumya kimu. Wabazaalira abaana bano babalongooseza mu special women Mulago bwe kiri special women Mulago. Babazaala n'obuzito bwa kilo mmeka? Babazaala n'obuzito bwa kilo 7. Yes, 7. Kilo 7. Newe wali wano bazisusa 7 bampulira bazitowa. Kati mama waabwe engeri gy'alina olusindo tasobola na kubawanirira nga nze bwe mbawaniridde. Bamusala busazi. Kato sirika. Bamulongosa bulongosa nga tayinza kubazaala bw'abati. Olaba nange wano asitudde mpulira kati ntuuyani. Bali balenzi bonna? Bombi balenzi. Naye nga wansi aba mulenzi. Bombi balenzi wansi aba mulenzi. Era kyekibafuula nti bombi balenzi. Okola mulimu ki? Nvuga booda. Naye nga ne booda bajinjijjako yannemerera looni ne bagitwala. Olw'okulemererwa nga nali neetala ku baana bano nsobole okubeera nga mbajja mu ddwaliro nga yo looni erina okunnemerera then ne bagitwala. Obeera n'abantu bameka wano ewaka? Oba olina abaana bameka? Abaana ba luzaawo lwa 6. Kitegeeza bali 5 era n'okusoma simanyi. Era baabo bannaabwe batandise okusoma nenze neereddwa okubatwala okusoma. Lwa bwetaavu bwe nnina n'obuzito bwe nnatuukako buno obw'abaana. Kuba ate kati ntunuulidde nnyo bano okusinga ate bali. Kuba balibo ndaba nga bo balina obusobozi maaso obwekwerwanako ate kitali ku bano. Kiki osinga okubeeraawo mu mutima ne kikuluma? Ekisinga okumbeezaawo ku mutima ne kinnuma neebuuza abaana bano bagenda kubeera batya era ki ekiddako mu bulamu bwabwe. Era nga nsaba abantu bankwatireko mu ngeri yaabwe yonna. Beebaka ekiseera kyekimu? Beebaka kisoboka okubeera ng'omu atunula ng'omu ali mu kulya, ng'oli omu yeebase ng'omu ali mu kulya. Oli nga yeebase ng'ate ono akaaba. Kati kyemanya abaana bakyali mu eri stage ey'obwoka. Kati onoomu bw'abanga bumuluma n'oliba bumuluma. Ekyo kisoboka kuba ekyobwoka stage y'emu. Ekyo kisoboka bombi okubalumira omulundi ogumu. Ekyo kisoboka. Kati ono waba yeebase ng'oli atunula ono tazuukusa oli? Mwana wattu oli ayinza obutazuukuka nga yalaga yeebase ali kiriya. Naye wabaawo bombi batabuka nga balina kye baagala. Buli omu kati nga bw'olaba ono akaaba ono yeebase. Kati ono alabika ayagala kulya. Future yaabwe gwe nga taata ki ky'oyagala obbalabamu? Future y'abaana bano ekyokubagatula tekisoboka? Ekyokubagatula kisoboka. Future y'abaana bano okusinza ku bendaba ku mitimbagano nga bakuze nga basajja bakulu. Ndabira ddala nga n'abange bajja kula bafuuka abasajja abakulu. Naye nga bagenda kukulira wawe batasosolwa. Kyova olaba nsaba ebitongole ebiyambi aba eby'abazungu binkwasizeeko abaana bange bano bakule ne bannaabwe nga tebasosolwa. Nga bayisibwa mu mbeera ey'abaana aba bulijjo. Manya abaana bano babeera awamu nga tebaba tebasosolwa. Ne kati wano ewaffe we tuli tutya n'obbalaga abantu mu kkubo tufuula ekyerolerwa. Kyovula tubeera mu nnyumba nga tulinga ababakwese. Temubafulumya? Tetubafulumya kubanga nga omanya abantu bayinza obbalemesa n'embeera. Banneiba bo baboogerera? Banneiba balina otwoga naye kati tebannatwoba kati batwogerera mu kyama gye tutawulira kuba nabo kye boogerako tebannakitegeera bulungi. Tebannakiraba okuggyako mmwe abasobodde okuyita ku mikutu mmwe mutulaba obulungi. Naye banneiba tebannatutegeera kuba abaana bakyali bawere. Abakulu b'oku kyalo okuli kiba chairman atwala ekyalo kino mwamutegeezezaako? Chairman namutegeeza kubanga bwe nali ku ddwaliro eyo ku special women Mulago kubanga nze ndi mulwadde nga nze nina pressure y'amaanyi. Kati natuuka eyo mu ddwaliro Mulago ne mbaga nange sina ssente kuba sikola ate ndi mulwadde. Kati ne bansaba amabaluwa g'obulwadde
bwange nganga ina gasobole okuntaakiriza ku bbiru gye baali bagenda okunkuba. Basooka tugamba $7,000,000 nimbagamba nze sizirina. Mulago Dwaliro government nimbagamba nze sizirina banna. Bazayira mu private ward. Yes, naye nga baatutwalayo special. Si ffe twetwalayo kuba tetwalina busobozi obwo. Twali eri Kawempe ne batufuga nga tetwesikidde kanyeebwa ne batutuusaayo ku special women. Ne tweraliikira ne tugamba tunaamalako ffe abankuseere eno gye batuleese naye ebintu bya Mukama nga w'obimanyi yamanyi wabitandika na bwabimaliriza. Kati nali ndi awo nga neeyogerako eky'obulwadde kyange nga bantumye ebbaluwa okuva ku Erosi kyekiri kyenzayo omukulu w'ekyalo ne ŋŋendayo naye lwe mutegeeza ne mugamba ekiriwo era naye yeewuunya kubanga tumanyi abatuuze bonna abamanyi. N'agamba kiki nalina n'ekifaananyi awo ne nkimulagako n'agamba bino bulijjo mbiwulira Bulaaya na wano bituuse. Ne mugamba ate nno ku batuuze bo kati no mbadde njagala bbaluwa kubanga ndi mulwadde ate siyina bwasirizi ng'ebbaluwa eno esobole okunkendereza eteeke abasawo obusaasizi mitima gyabwe bakakase kyenjogera nti ddala siyina bwasirizi. Ab'eddwaliro bano sijja kugamba nti bansonyiwa oba bansasuza kubanga baatuweerezanga biiru nga tetuzisasula. Kati neneekalakaasa awo mu ddwaliro nga njagala batusiibule naye nga batugamba biiru musasuleeko ze muyina nga siina kye nnina. Kati mu kwekalakaasa awo omukyala ne basooka ne baŋŋamba tugenda siibula omukyala naye abaana tetugenda bakola ki bakuwa. Ne ŋŋamba kisoboka kitya? Ne mbagamba nti nze abaana mbaagala ngenda n'abaana bange. Kati bwe twekyanga ne mama w'abaana naye ne yeegattako mu kwekyanga kuba nali neekyanga awo ne mama w'abaana yanneeyungako ne twekyanga. Kati mu kwekyanga ennyo ne batujja eri gye bayise private ward ne batutuza eno mu prime eno mu bonna bonna eno wansi mulina erya bonna bonna libayita erya gavumenti olwo oligino kuba lya gavumenti naye si lya gavumenti. Kati bwe batuza eri twatoloka butolosi era tetwasiibulwa twatolokayo misinde era bajja kubanga batuwulira era batulaba gye twaddukira kubanga era tuli ku kibuga ne tuddukayo ne tudda wano kubanga nze saafuna mpaluwa we baba bakusiibudde ofuna amabaluwa g'okusiibula naye nze sigayina kitegeeza naddukayo nga sente ziri sina bwe nja zikola ki kuzisasula. Ekyannyamba mu kudduka kwange oba abalongo nabo beerwanirako twafuluma nga tetufunyako watulemesa kudduka. Awo nnyini sooka otubulireko ku sikaani zino zaabagambanga ki buli we mwagendangayo era eddagala mwalinywerangawa? Sikaani eddagala lino twalinyweranga mu health center zino ezaffe. Kati waliwo gye bayita health center Namalere oba erifiri waliwo n'eriko waliwo sayidi eno erinnya ndyerabidde. Ezo health center ezo mukyala wange zaatera okukozesa si ku bano bokka. Kati mukyala wange yagendanga mu egise sikaani yagendanga mu sikaani. Kati ne bamugambanga lumu yaŋŋambako ne mubuuza kuba bwe muwa ssente njagala nnyo okumanya ebyavuddeyo. Nemukaa sikaani yagambye ta sikaani yagambye omwana munene alina akabina kanene. Ne mugamba nze ŋŋaza omusajja nenneekenga ne mugamba ne mukyala tewandiba n'abaana ababiri n'agamba n'asekawo busesi ne ŋŋamba eyo neeyita. Kati ne waddawo sikaani kuba sikaani zaalinga 4 oba 3 ne waddawo endala ne mugamba ekituufu n'agamba sikaani erimba sikaani zirimba bulijjo n'agamba kati awo yatya okuŋŋamba nga yategedde n'endala ne mugamba kyekimu esi eyokusatu. Kati eyasembayo eyokuna
kati bwe mugamba kyekimu yatya nkunziza kabatandise okutuyana bugu muli tukubi nange twala bwe ntuyanye kati esikaani eyo yokusatu bwe yagifuna eyo ye yasembayo bamugambe nti leero tosula olina kukola ki kugenda abaana tebalina kusula munda abaana bakulu bayiseeko n'agenda ekawe ne bamusindika ekawempe ng'olwo abeeno tebamusobola muli naye n'agenda ekawempe olwo waliwo neyiba ankwatizaako olwo noonya ne kye banaalya kubajjukira tebakuwaayo mmere neyiba bwankwasizaako ate atali ku baana abatuliraanye webbaliko nga bwankwasizaako bwe nzirukako ku kkubo nvuga bibaluwa ku kkubo okunoonya ate bwe nkomawo kati kuba bwe nakomawo mama w'abaana bye yamufuna yatyo biŋŋamba naŋŋamba oli abikole ki bangobyeyo mu kasenge mbuye bamugobayo okubimugamba ne babigamba oli omujjanjabi ne mubuuza omujjanjabi sikaani egambye etya nti sikaani egambye abaana babalaba babiri naye omu tebalaba kitundu kya wansi nze engeri puresa gye ngiina era nakati erinnya neŋŋamba nakati njiwulira erinnya neŋŋamba tetulekera kuba noonya bwasirezi neŋŋamba kiki kino kye tutuuseeko nentya abaana tubawumuzeeko wansi aye mulwadde kati nze nentya olwo tuweze essaawa zaali ziweze essaawa 5 tuli awo batusindise mu special women emulago nempulira ebiriyo neŋŋamba nze isima waabwe eyo nga sisobola nemugamba Mansirafu manyi tuveewo wano tudde nze kati olwo ndowooleza kudda mu Kisenyi kuba gye nsobola neŋŋamba Mansirafu tudde mu Kisenyi tugenda wa kwere center for manyanga tetujja kusaba special women kuba ndaba lyo lya private yadde lya government eriri lya njawulo n'ebigambo byalyo nerino bya njawulo olwo nga ndi awo lakini okulaba puresa erinnya ennyo neŋŋamba Mansirafu nze mpulira obulamu bugenda kankole ki kanvuge ŋŋende ewaka kati engeri gyammanyi naŋŋamba togenda weebake wali tojja kutuuka nemugamba nja kutuuka kaŋŋende oli ku piki nenvuga nga era siraba ebitundu ebimu nojja wano nenzija wano nali naleseeyo abo balimu bokka neŋŋamba n'abaana ennyumba erimu amasannyalaze bayinza okwemakula mu masannyalaze ne bakola ki olwo nvuddeyo eri abasawo baasalawo ekyabwe ne babavuga ne bateeka mu ambulensi ne babavuga buvuzi Salongo okusala emboozi obumpi bwayo essimu ekusanga wanga bamaze okuzaala era kisaawa eyo walowooza ki era ssaawa eyo ki ekyakujjira era wakola otya kuba eriyo bataata abakutunuulira ne bagamba oyo omusajja mugumu nze ssaawa eyo essimu bwe yajja natya kati nabo ne bamanya nti ntidde bwe naatuka ku baana ngenda ggweri era nga sibitegeera nange nenti okulaba ku baana mala ewiiki namba nga siraba ku baana abo kati abeewaffe nga bangumya guma buli nanyonyola nga nkaba bukaabi neŋŋamba ngenda kukola ntya neneekumya naye nga nagendanga mu ddwaliro naye nga sigenda baana gye bali eri mu bagiyita incubator nga nze sigendayo jjukira nali ntya n'okugendayo nga mmanyi we bandabako biro egenda kuyitirira kati nembeera silent baana nga taata yadduka naye nga sidduse nga wano nzija maama waabwe nensobola okulitako endeese akayinza mubeezi simu gy'okwata ya WhatsApp sigiina kandabe simu gy'okwata Salongo
kuba abantu bange bano oluusi abamu babeera bwereere abayagala akuweereze ka message oba kubire ku WhatsApp. So essimu Salongo gyakwata si ya WhatsApp naye nga nze online. WhatsApp njaga naye sigisobola bbeeyi. Kakati tutandikirawo abandaba. Tutandikirawo osobola okunkubira ku namba yange eri awo wansi ne tulaba oba tusobola okufuna essimu ya WhatsApp. Mama alina essimu ya WhatsApp omukyala? Sinnamu. So tusobola okufunira tagirina. Okay, so tusobola okufunira maama ne taata essimu ya WhatsApp mwabagala okwogera nabo direct ng'oyogera n'abazadde bombi. Nkimanyi bangi nnyo mwali agadde ogamba ALLANCRUZ njagala kwogera ne taata njagala kwogera ne maama. Sooka otuwe ennamba yo kuba abamu bajja tandikira ku nzo 0752 6 6 52 era nkubira abantu bonna abalina obusobozi bamaama Fiina mama Simina assalamu alaikum ndaba otaasa abantu bonna naffe bantu taasiza tuli bubi abaana mbaga naye simanyi wegenda bako ekyokwambala tabiraba byakutetenkanya. So abayina engoye nammwe musolo actually bw'oba oyina engoye osobola ngenda kuŋŋaanyiza ku papazi engoye osobola oleetawo obugoye bw'abaana n'oŋŋambala n'obagamba ku papazi sport yawe makindye ewa pamisa kisemakula n'obagamba za ALLANCRUZ bambala pampa 10 olunaku kuba kati nakati wandu zijjudde naye tebannazikyusa zireka oba zaaweddewo. Kale buli lw'otunuulira ababyetaago by'abaana bano engoye zaabwe olaba nga tolina zigula buguzi olina kuzipimisa zitunga katuka. Abaana bali abaana b'abalala bo babasetula basobola obbasitula? Beebo bo basobola ositula ku balongo? Babasitula tebabatya era kati maama waabwe tasobola kubasitula yadde banaaza kati bo be babanaaza. Oyo mutabani wo omukulu? Oyo mutabani wange omukulu yandibadde agenze na musiniya 1 yamaze P7. Okay. So kale ndowooza tugenda kwogerako ne mutabani wo omukulu yekka naye tetujja mulaba feesi agenda kujja naye nga ogenda tunuulira ino jangu ya Ashrafu jangu otule wano naye ng'otunuulidde ffe eno olidde jangu Ashrafu tonula mu kamera gwe tunula eno gye tuli ereme kulaba mu maaso. Tuulaawo ng'oyo bwakutuuza sembere eno bwoti sembere eno ku kino kye tuliko tuli mu kuyamba abaganda abo okitegedde. Tugende. So engeri gyali nti omwana ali maina ate nga mwana muto Ashrafu ogambye ono Ashrafu ali emyaka emeka? Ashrafu yogera emyaka 13. Amannya go? Kalumba Ashrafu. Obadde osomerawa? Lubugumu Umeya Primary School. Okay. Wamaze P7? Wafunye emeka? 12 aggregate. Ashrafu wafunye 12? Bane Katonda nayina engeri gyakwatirako abazadde bannange. Ashrafu wafunye 12? Mathi wafunye emeka? Nafunye 3. Ate SST? Leeta gwe kundiza Ashrafu abantu bali eyo baagala abaana ab'okusindika Ashrafu tuyinza omufunirawo essomero. Bannange owekitiibwa Kiwalabye Male owa St Andrew Gombe High School Kawaala bannange owekitiibwa mbadde nkusaba tutunulemu eno keesi taata ono tumuweeyo ne bwandiro niwe yamadde Ashrafu ono ne tumuwaayo omwana omwana yafunye 12 points tegeza mwana mugezi naye Bambi ebintu bikola ki bigaana bugaanyi. Wow. Kati ze zino za Ashrafu zafulumye bweziti Lubugumu Umeya Primary School nga bw'ozaba ku screen yawo Lubugumu Umeya Primary School Living Examination Kalumba Ashrafu index number 008145 okitegedde. Successfully completed the approved course of primary 7 in the year 2002. English yafunya 3, science nafuna 3, social studies nafuna 3, math nafuna 3. Omwana ono mugezi.
Head teacher yagambye mu report ya head teacher yagambye he is a very well behaved boy. Mwana alina empisa yeyisa bulungi naye nga womanyi mwana wa mwavu. So bannange nja kufollowinga story eno mpaka ngandabye nga Ashraf ayina essomero wafunye. Bw'oba oli eyo ng'oli head teacher oba ng'olina essomero ng'owulira wandituyambidde ku Ashraf ayingire senior 1 tamu yino yakatandika nali agadde Ashraf okulaba nga yino achievement yejagala okolya Ashraf. Ashraf ekirabo kyenjagala okuwa kufunira essomero. Yanza. Ekyo ngenda kulwana ngenda kuyirawo omubiri Ashraf. Owulidde? Buli lwokera ku makya ebbanja ly'obogamba taata okunkubira ankubire. Owulidde? Ngena menga shuwa nkufunira essomero. Bw'onaafuna essomero nze njagula ebyetaagisa. Yanza. Ate sigwe njagala nkulabe nga otuuse mu senior 6. Owulidde Ashraf? Ate bw'ofuna essomero twekola kitozanya. Mwana mugezi kindaze wano ntoli mugezi 12 points nze zannema. Kuba wano ndaba wansinzeeko points eziwera ddala 5. Annange Ashraf oli mugezi ddala faba mtu afuna wa 15. Sharifu wafuna mmeka? Wafu waweza gwe 18 gwe sia. Wali okubadde olukusomero ani atakumanyi. Nze saagezaako. Salongo tulimbya nnaku totusesa. Saagezaako lilla. Wafuna mmeka Salongo? Yadde n'okutuuka makati. Nenga ze 12 omanyi kye zitegeeza. Okutuuka makati ga primary. Ekitegeeza bino tomanyi kye bitegeeza. Kye bitegeeza. Era yansomera. Ono kimanyi nti first grade? Nagiraba. Okimanyi nti omwana aba asomye bulungi? Edimasa yaŋŋambye n'aŋŋamba abasanyufu nnyo. Essomero lyammwe abaana bafunye first grade bali bameka? 52. 52 be bafunye first grade? Ate aba second grade? Sibamanyi nga twabadde 170. Mu class obadde otera kubeera wakumeka? Abadde ntera kubeera second grade. Obadde otera funa second grade? Bannanga abamasomero Ivoni owekitibwa twala byayinza okubatala ba interviews zino ne St Andrew Kagwa Gombe High School nkimanyi bino ebintu bisobola tuwe Salongo basale Salongo asiyo omwana asome owekitibwa bino ebintu tubikola owekitibwa banayinfukamidde owekitibwa kiwala bye male St Andrew Kagwa Gombe High School bampere Ashraf ono basale principal ngenda kujja nkulabe bampere Ashraf ono basale principal wa Gombe St Andrew Kagwa Gombe High School somero ddungi nnyo lyawa mukiwala bye male liri kawalaawo naye nkimanyi owekitibwa ngenda kugoba keese eno bannange paka lwetuka Ashraf ono afune basale bannange kyenyinza okuwa omwana ono kuba kati ono omwana aba mutabani wange ono omwana mba muzaala kati bwe mukolera kana akantomanya Ashraf mu future yo ng'oli mu America oli tulanso n'ogamba nko Alan yakola ki? Yansitula. Kakati Ashraf batobo bano balaba ensonga lwaki oyina osoma obaagala ku kyalo eyo gye mutambulira abantu boogera ki? Tebannaba kumanya ki. Kati gwe wane waka ozanya role ki ng'omwana otera kuyambako oti? Ku baana mbawa ku kyayi nembafumbira n'amata gaabo. Tetujja kwogera bingi na Ashraf ekya Ashraf kyo nkitegedde ekyokukola Salongo olina okumbeerako ennyo okuba mbeera bize naye olina okumbeera Ashraf tulabe Ashraf engeri gye tumuyiiza mu budde buno abangi nkimanyi mwebuuza maama aliwa maama tujja mulaba mu maaso eyo naye munzikiriza obudde buno programu ngikomye wano ntandika okunoonya obuyambi bw'abaana noonye n'obwa Ashraf baseeka Umaru bamaama Nabbanja basalongo bonna gye bali. Kati omwana adda ku Ashraf alina emyaka emeka? Salifa alina emyaka nange ebintu bimpuka Salifa alina emyaka nga 11. Kitegeeza Sharifa wakutuula nga P7 omwaka ogujja. Salifa abadde agenze bugenda mu P5 Ashraf yali mugezi nnyo. Kale mu kaseera kano
munzikirize ntu nawe asobola okungoyina essomero eddala nga tusobola okugamba ne tugamba nti naye ng'olina ya essomero eyo osobola okugamba nti abaana ba Salongo bonna bajje basome aba primary wakati bali mu primary so kunga ALLANCRUZ mpadde abaana ba Salongo nze kamera ne zijja ne tusayininga awo kakanaawo ssebo tuba olina kyokoze ekyamaanyi Malus Bridal Center zino ensonga tuzisobola Clever's Origin Junior School mwami Mugwanya Christopher oyina primary y'amaanyi awo ekitintale lwaki toze ne okwatira ano ku Salongo ensonga zino ne tulaba ayina abaana bagezi ne bali bagezi abali bagezi wali abato ate bagezi atera kukwata kyakumeka Salifa atera okukwata kale abaana mu kirasi balinamu bangi andi osanga bali abaana 12 n'abeeranga awa 3 bwatyo naye ng'olamuka okusinza mu bundi bw'abaana ng'akoze bulungi kati ye awula ate awula mugezi abeeranga mu 15 awo ku baana ku 12 awe nyine tugenda tutandikira so school fees za Ashraf tezinalabika simanyi nawe nyinza Ashraf oyagala osoma oba tukakabikake njagala osoma oyagala kubeera ki singa ofuna omukisa Ashraf awo n'oyita waawo beera dokita lwaki oyagala beera dokita nange nzijanjaba abantu buzibu ki bw'osinga okulaba n'obusumbu bwa mama ne taata bayomba so kale butuyombya ebyetaago nga biganya okufunika kati omukyala yalowooza ositadde mu bajja be bwavu ekyo kituufu nakusaba kiri n'okwatibwa obusungu kati bw'okwasibwa obusungu ye aba alowooza oganya olwana dadi Ashraf nze sirwana ne bwe nnyiga ennyo nga ntambula nga nsirika kimala ekyo kale CRUZ exclusive gwe mukutu tujja tandikira awo according ku kiwo kimunaaba mu mpadde oba kimunaamuyambye Fiki ku kamera kwali bulungi nnyo ntambula naye Sharif tukola naye genda ku YouTube channel yaffe ya Brighton gwayagala okusekamu olabe ku comedy waffe wa Brighton kano nga mbuuza abantu bonna abasobola okunfunira ekyokukola siina kyakkola toyina boda baagitwala abalooni yannemerera omulimu gwonna niwe gusaba sigwa boda nga gusobola okunyimirizaawo famire yange gwonna nsobola okugukola ennyumba ya Land Road tatula emitwalo 3 CRUZ exclusive ensonga tujjo zitandikira ALLANCRUZ gemanya osobola okunfulenga ku social media platforms zange ez'enjawulo Facebook ALLANCRUZ Uganda, Instagram ALLANCRUZ Uganda, TikTok ALLANCRUZ wonna wosobola oteeka comment ng'olina obuyambi teekawo musibe bulungi mweraba